Tebaleko mukadde waffe. Omulabi ali eyo yali etaze okumanya amanya ze Benon Kibuuka president sokujukize mu mama gwa leero. Omulama gwa leero mwangu waliwo omwami wayita Serumaga alina kampani ekolerawo Katwe yasazeewo okuwa ba artists ba veteran naddala abayimbi bakadongo kamu okuwawaayo ku kawunga mu mbeera eno gye tulimu y'omukwano gwalina gulimu eribbo kale kyekyapisiza bakwasa obwonga bw'aba veteran artists bano. Omuntu yalize n'abuuza omukulu Benon Kibuuka nga ye awo akadongo kamu ajja ate okubeera nga nze president wa federation kyentandise nakyo nze president wa federation of performing artists of Uganda bakadongo kamu they are performing artists of Uganda tulina domains nyingi ne kadongo kamu eba under federation. Olowooza industry akadongo kamu tegirese nnyo emabega ate etya ng'onagijjukidde n'agiwa anti omu yakagatomuwulira avuga ate si wa kadongo kamu era tugenda obala ngaliyo nga babiri ate lwaki boggo bw'oyagadde Dani Mugula akyayimba, Mutiya Bwima akyayimba, Fred Sebata akyayimba, Wile Mukabi akyayimba, Vincent Segawa akyayimba, Waluka Gajali, bangi nnyo era bali organization very organized DJ Kikofiira ye president waabwe ye chairman waabwe kadongo kamu tumuwulira nze nga gwaludde mu industry olowooza ezzalawo litandise mu bano abavubuka baffe abalaga mafini oba nammwe mmwe nga mmwe litya okubeera ng'oli agamba oyo byayimba bifu naddawo ne beeyogerera zira ku muntu nabo buli muntu gw'onyoma amanya nawe lyakunyooma naye buli muntu waali tosobola kugamba nti muntu ojja kuyimba sitayire emu tosobola kugamba nti muntu ojja kuzanya sitayire emu naye ekyo kiva mu mutima gwa muntu okubeera nti ki kubeera nti anyooma munne kyakola naye katono this is an example ono wunavudde ye nga baayagala nga banyumire jenosali musalayo uteri gyomu ku banyumirwa ennyo muziki wa kadongo kamu abantu gye bali era nabo bakyaliwo era naye akyagenda ma this is a different style of music country music even internationally gyali oza kiva ku kyokubeera nga n'omuntu ategesa awaadi talowoozaako kuba akadongo kamu awaadi nga ki bateekanga pama awaadi singa nze nazo ne balabanga nga nabo babeeramu anti pama awaadi zaggwawo muzeeyi kati essaawa zino waliwo awaadi zino ez'abavubuka ogenda olaba abawa bafikifa mayiga lwokuba nti era nabategeka era gume batyo nabategeka beebo nga bangi batalowoozaako kisinziira awaadi eva ku mutima gw'omuntu ategese era olumala okuteekayo nga teekaza akadongo kamu zokka omuntu oyo yaliteze n'agamba kati nga Muzeyi Benon aludde mu industry ye nga ye lwaki tavaayo n'agamba nze ekanziruukirire okudduukirira ki abo abakadongo kamu essaawa zino ababeera nga bo tebakyasobola okubadduukirira mu ngeri ki obatwalira emmere ng'abalala ebakozi ate okirabye bafuna nga zivudde mu nsawo yo sosobola kwewaana abakweranga naye nga benyambye bangi ate nabo siruuza twawaddeyo wakadongo kamu yenna avayo okuba endulu nti bannange enfa mujja mu nyambe teri kikize bayinza okuba nga tebali bubi abantu bakulu nga beetegekera sinnamuwulirayo n'omu yenna avaayo ekyo lwaki sikimusooka okupraisinga tusinga okunenya abantu abalala abakadongo kamu tondiri n'omu yavuddeyo n'abawadde si lwakuba nti bali bubi naye ekintu tebamuwa muntu lwakubeera nti ali bubi naye kiba mutima gwa muntu bw'otwalira muzadde w'emmere ku Christmas oba ku Eid oba ku Easter kireza nti anakyagenda kulya naye buvunaanyizibwa bwonna mukono gw'olina eri omuntu oyo n'omuwa nze sita yaani omuntu addewo ne bayita mbu sita sita kisinziira mu mbeera kigo gy'omutwaliddemu naye omuntu akola ekintu abantu ne bakyagala ne bakinyumirwa ne bamwagala kuba omuntu ava eri n'akuba ennyimba bbiri nabeera nga takyayogerwako kasita mubeera nga mwabalabye oba mwabamawulire musazewo omufuula sita ne mumupraisinga ne mumuteeka waggulu nze industry ogimazeemu emyaka nga 3 naye essaawa zino okyali w'amaanyi era omuntu oyita wali n'obeera ng'omuntu atendereza ku birungi by'okoze kiva ku kyolowooza omuvubuka ew'ennaku zino wajja akuba ennyimba 2 ne zimanyika n'ayita awaatu abantu n'avaako ne bagamba oyo yagwa naye ng'ate gwe ow'emyaka 3 agimazeemu kugamba lwaki buli muntu aba n'omukisa gwe buli muntu aba n'okumanya kwe buli muntu aba n'etalanta Katonda gye yamuwa
sobola kugamba lwaki naye nga kisinziira ku maanyi gotadde mu kintu ekyo n'omutima guyinza okubanga nze nakyo omutima gwange gwonna nga nkyagala oli najja nga azze kufunamu bifuni byamangu ayitaawo akole ki agende tekiva ku malala okubeera nga oli olw'okuba wayita ku kyalo bamutendereza nabeera nga yeerabira abantu abamuyamba simanyi naye nga kisinziira ku kiri ku mutima gwo okiwa omutima gwo gwonna oyitawo naye bwojja nga pass by kangezeeko ndabe ngeze ne ku kiri tosobola kumala omuvubuka yenna asobola okubeerayo ng'akwegomba nga ganjagala beera nga muzeeyi wange oyo omuwa amagezi anoonye twogeremu nga obwo okodyo obubiri oyayitamu sobola kimuwa kaakati aneetaaga ayagala advice ayagala guidance yene mu industry anoonye am very free and open twogeremu sibula abakulaba mbebaziza nnyo abali mu lockdown eno ne karantini mwekuume tubumaleko nga tuli balamu tukola ebirala ebyo okusonayogera ku lockdown kati tutembyeyo eddala ekyo omuvubuka yenna ali eyo omuwa amagezi ki kintu kyayinza okuba nga ayiziremu ayiye buli wali ekikyamu buli wali ekibi noonyawo ekirungi yiiya kyoyinza okukola mu bino ekinakutambuza ebiseera ebijja mu maaso yanze